Nkwanirizako nnyo butereevu ku mukutu Viki exclusive wonna ogenda maaso okubeera ng'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala vibes zatudde dda era kati ndiko omwoyo gwa chairman w'ebyobwonoonese Joel ku kamera. Subscribing ku channel bwoba tonnaba kubanga otweyungako mbutongole ate era nkusabye mbuwombe liking a video eno ensonga lwaki nkusaba liking a video buli lo liking a video efuna misinde miyitirivu nnyo so edduka netuuka ku buli muntu eyeetaaga okubeera ng'akola ki ng'agiraba. Ndi ne president waabo abasala oba balina passport Calvin Kayanja nsaba ombulize kuba tulaba mugamba ki baganda bange kansubire nti muli bulungi nkisaamu nnyo amaanyi gwe yakera ku makya n'okyawa abasajja n'okyawa okufuna colo nogaka ngende bweru tandika okukiyoola ate gwakikutte n'obwewombeefu akikutte n'ekisa akikutte n'obumalirivu nkwagala nnyo mukwano weeyongere mu maaso paka lw'okijjamu amagoba. Kansoke kuba obugalo lero jidde mu mbeera ya kulyowa myoyo. Bwentyo bwentera okubeera. Lero tojidde mu nkubiriza nnyo abantu okukola. Bino ebirala byonna bijja luvannyuma. Olina kukangamu. Yenna kangamu nawe gwokangira ddala nga badda kuno. Nkuba ekyeyo. Jose Chakala alina passport. Oyo yayingidde mu office. Yayingidde mu office yo. Kakati Sebo award zino ziyimirirwa bitegeddeko. Kati gwe nebuuzako mu nsonga z'ebikwata ku passport ne visa. Ebitabo byonna bindaga Jose Chakala ali South Africa. Ukavaawo. Ate kyenkubulira n'awaadi yagenze nayo mu nsawo. Kuvaawa. Wano Uganda. Sinemekisi teriiyo. Kunnasa balina kye batakola. Okitegedde? Ebyo tandikidde. Ate kyenkubulira oyo mwana ali South Africa. Tali mu ayina byagobako musonda zange bwe ziŋŋamba. Biki? Ayina byagobako ne bamugambye asooka afulumemu okadde mwayingire. Bayinza okuwa awaadi okutali mukolo. Waliwo akazungu akagimukwasizza. Na wano weebuli. Tolandika faananamu Miki kaatera okuzannya nako. Kyotegeeza mukyo. Mukwano gwa Ichuli yagambye nti Chakala teyafunye awaadi eyo. Naawe mpulira owakanya ensonga y'emu. Awaadi yagifunye Chakala. Muleme gamba nti omwana ono teyafunye awaadi. Yagifunye lwali lunaku lwa weekend. Lwali nga Lwakutaano. Yagifuna okuva ku NASA. Bwino. Omuntu kambulire bannayuganda. Bw'olaba community eruddewo kuli organizinga. Weeri organizing. Weesiimeko. Weesiimeko. Kati Jose Chakala bw'aba yeesiimyeko problemu ki? Mwenna abawakanya nti tebaamuwadde awaadi. Naawe kennyini kati oli kwekubiramu kuba. Ate kati kankubuulire yagyewadde ate neekubiramu ntya. Nze nzikiriziganya n'ekyo kye yakoze. Kituufu. Weesiimeko. Akoolumu. Sinemikisi bagiprovokinze abaana baagala awaadi. Kakati sinemikisi tegeera. Kati kankubulire ate Chakala gwe mubadde mulabanga ambogayo asinze ne Miki okulaga obuluvu. Miki teyeewangako awaadi. Okitegedde? Teyeewangako buluvu. Naye azirina eza buzz. Okitegedde? Era ng'aziwangudde mbutuufu. Anti kyenkubuulira kati ono okwewandiikira ekikopo n'agamba nkyewadde. Mu tonamenti n'aba kitulaga obwa dikiteeta mu ye n'obwangu kwayagalira ebintu. Okitegedde? That's why I praise this guy Miki. Mukalabanga akoolugezigezi naye teriiyo muntu mubi nga muntu ali silent. Chakala yandibadde yewawaadi. Yandibadde akuba ku NASA essimu. Nagamba nti kangendeke South Africa nfulumye ebifaananyi. Naye yiwamu ensimbi. Ogwo omuzira guli edited atulage number plate ya USA. Number plate yo. Tulage number plate ya USA. Ku street yeemu beerako ekifaananyi kya abaana boolaba bulijjo mu editing nga bakaddiya abantu n'abanga omukadde n'amubanja ng'asoose kubeera muvubuka n'amugoba paka lwakaddiwa omwapote tasobola ku editinga muzira kubeera mabega gwe weetegereza vidiyo ziri very bulaalaati. What do you mean by bulaalaati? Abulawize
Okitegedde Kayanja alwaje kunzira. Kati edit yekka Abannayuganda bawunze. Yagoba munne namuyisa mabira namuyisawa ne bakaddi wanga akyabanja. Ng'akyabanja. Akati lero muzira guli mabega. Gong'ambe nti tasobola ku editinga muzira kujja mabega omuntu asobola okukaddiya omuntu. Kati Abannayuganda bali ku edit bagiwadde obudde. Omwana mumuleke bw'aba yeeyagalizaayo yeekozeemu surprise. Weekend yonna yeekubye surprise. Naye ne yeekanga n'agamba. Yeekozeeko nga TV present ombwe That is self-love. Self-congratulation. Kweyagaliza. Chakala abadde akuba muto kikulaba. Abamwagaliza n'abatamwagaliza. Never trust anyone silent. True. Jozo oyitiridde okwagala ebyamangu nkwegayiridde mwannyinaze. Muganda wange tomalirizanga kayima. Abantu abaagala ebintu ebya speed ebyo. Nalabye mukoledde video ku TikTok. Ngera omugamba ensonga y'emu eyatamaliriza kayima. Ebintu ebyamangu. What do you mean by tomaliriza kayima? Ati ebintu ebyamangu mangu biggwa mangu. Eddie Kenzo nalabya ku congratulating. Neera ye category yemu mwafunira award ze tetuzitegeera. Oluyimba luba terutunyumira ne tulabanga andi nkubuulira. Tugenda okulaba Eddie Kenzo afunye award. Why? Oluyimba nga terutunyumira ne nga tulanga balu nominate. Instrumentals ezikubibwa mu luyimba ze zireetera mu award eri. Mwe mwagala bigambo so eri yabala instrument. Hadi instruments ezinyumirani. Abagaba award. This is our abagaba award. Award basinziira ku ki? Kati award andi kati ngalo yakugamba si magezi ge ku nsonga y'okunominate kwa Grammy. Kati wulira kino. Kankubuuze kino. Nti oli okugamba ndi mama namu ku hoteli ye Nansana afumba bulungi. Si lwa bwomi bwanva. Wapula ku lwakanzaali kateeka kakozesa kati mmere nga teyina agirya. Okitegedde ekitegeeza ffenna bwe tukozesa instruments ojja nga tekikoma ku instruments. Kuna seno bakolera ya awadi nasaba jinga bingi na awadi nazo bazigatta. Awadi kyetaliiko avuganya. Anti awe mbuuza yawangulidde mu category ki? Yeevuganyiza mu cinema kisi. Kati n'aba Nigeria be bakozesa sound gondi waabwe. Kati kambabulire wana Uganda tewaliwo content. Ffenna tuwoza mu waba Nigeria. Bano bonna booza mu Nigeria. Tebannabaawo content creator bano bonna ba copycats. Yip. Kano nkalabye tukakuttemu tutya. Tukoze tutya tumunyuuze. Olabawo ekipya. Cause sound actually nze kimu kukireetera kati comedy w'abaana bano ku TikTok okunyuma. Sound ez'aba Nigeria. Sound mazima bakopa ba Nigeria. Naye olabayo mu Nigeria na award. Bw'ogamba otya nti wafunye TikTok simanyi biki kwota ina verification. Ate n'ensi gy'ogenzeemu nga tekkiriza TikTok. America eri mu lutalo lwa kubaninga TikTok. Bantegeezako nti ne ba China bakagireeta bennyini ate baligigoba mu nsi ya. Bagiyita na duwa win, simwayi duwin. Kati binayo bagigoba. Anti kanti kyenkugamba. Kati ogenda otya mu nsi etakkiriza TikTok ne bakuwoya mwana bajja kumukwatira South Africa. Obufera tajja. Anti kyenkugamba. You don't provoke people's country. Buyakuwadde award ku byetakkiririza. Oba yabadde akuba tochi kulaba abalabe be ku social media kuno cause yalaze amaanyi mu weekend nga buli muntu amukongratulating nga kyekituufu nga kati yategedde nagamba yip amaanyi go weegali kuba content wotumulabe era tukumanyi Sebo teweetaaga kuba kijinja mu kisaka naye ekyo manyi gye kikusuula ng'omaze kuba wanuuze nkudescribingedde ono omwana tumulaba nti ali very humble and silent naye yeeyagaliza nnyo asinze ku Miki gwe tulaba ow'ebigambo ennyo. Okitegedde kuba Miki yafuna ka blue tick n'alinnya kuba talina blue tick ne kubalina kuba si ye yasooka ogifuna mu Uganda. Okitegedde n'agamba yasinga follow naye ng'ate n'abalala gye bali nga waliwo namubiru ow'emiliyoni 5 ate ali verified by then era ali verified tayogeranga yakugamba ho ndi verified
n'abayimbi bangi benda abali verified ne bana Uganda abalala waliwo n'omuyimbi gwe baverifying nga alina just emitwalo 2 okitegedde emitwalo 2 baba verifying kasita obanga otaddeyo pepa wakagwe baagala so kati Miki yasobola okuvaayo n'akulaga kikyayagala naye bano abaana olw'okuba bo baagala buli kimu bakitwala era Miki njagala kugamba kati olina ba competitor bangi these guys are very silent but they are against you mu Luganda be batuliira munda oli watuukira ogamba nti kangula awaadi eno ngiteekemu ssente zange n'ebigambo mbibawe malenje teekemu n'ennyonyi kati bwe ngende South Africa njiwa omuzungu agikwateko bankuba ekifaananyi naye waliwo awaadi ze bagabirako mizigo kwabaddeko emabega house for rent naye ng'ate ye we bagimuweeredde mukulu baakuwadde awaadi yaki bagenze kulikodinga butambi ki nga tetunnalabawo balala bewabadde kale oyinza okuwanga mu ba category titwazitegedde bulungi ne bakunominatinze ne at least ku celebrations bwe zabadde nezibulako wadde MC wadde akatebe akaliko ekimuli maama wadde oluyimba olukuba yadde baana wadde baana free ne mukama Katonda eyo bagikolera ssente nga mmeka ku nnasa nina gwe njagala ogigulira agiwangula abeeko nayo kyebiri biziba za kyebiri kati kyebiri kiri kyo kiri ekiringa ogugundi kati buno obugambo omwana okubudiza yingane kwabuteeka mutwalo gye mitwalo 3 ne transport wa mutwalo wa mutwalo gye mitwalo 4 so roughly award ya Jose Chakala ne gwera mu 5 Land Road alwakati yeye yagiwadde ku value yagiwedde South Africa n'agisekamuko kuza visa kati atulage visa ya UK ya America visa agireke naye abalaga number plate y'emmotoka ate gwe kenyini otugambye balungi baeditinga muzira number plate ye nagaana kana yagala jibawa wabula tesobola kugana tesobola kugana naye ng'abaana kale obubaka bwo abaana abakyalina ebiroto ku TikTok nga ba inspiringibwa bano ba Jose Chakala ba Miki bagende mpolo Professor but obufere tubadde tubulaba nnyo gundi Dubai naye kati baba batandise bukola Uganda era kati njagala kunenya gundi ono yugiza avugiddewa extra yanti yatero bawa award omuvubuka yalabye tomuwa award naga kayegulire yiye so kati okubiriza yugi akole award ezimala abaana bona ba TikTok bawe award nekwe buli wawa content gwe bakola nekwe buli wawa bwo wagira kati olaba yegulidde award yagitaddemu n'akasenda agyewere South Africa kibe ekyenjawulo naye mukolo gwabalemye okutegeka okitegedde kale byebyo nkoze nejjowero ku kamera byonna byetwogedde wano leero mbadde sitegeera bulungi ku Jose Chakala naye bya Calvin ye abadde ategeera bulungi kakati TikTok eraludde abaana bangi mu mbeera eno nga tujjeyo buno bwa awadi obubalimbalimba ne awadi zetufuna mu makubo ng'omuntu yali badde yeetaaga agifune muntu ki eyali badde ateekeddwa okufuna awadi ku TikTok kuno era nga etegekeddwani andi kankobule lwakuba nti n'awadi zaffe abaziteeka wano zaggwamu vali nti biba bikebe bitalina value tekugirako yadde kirala naye singa zibanga awaadi z'ebweru nti awaadi eriko akakadde eriko miliyoni 5 eriko sente bweziti eza $, nga zikyusa obulamu bw'omuntu singa abaana bakikolerera naye kati kyova olaba nti buli omu asobola okutegeka ne yugi ekisitula zavugiddewa alya kimwanywa kimunywa ate naye akugamba nintegeka ki awaadi kati kitegeeza awaadi tezikyalina makulu twetaagayo ekintu ekiri tangible nga kisobola okukyusa obulamu bwo twetaaga ekiri tangible nga Jose Chakala kye yakoze emitwalo 5 kati nakyo tekimala akiba tangible mu bulamu bw'oyo nga ddala kisobola okukyusa obulamu bwe kubanga otunuulira content bateekamu sente nyingi okumuwa awaadi ya mitwalo 5 ngate yalwage nti afunye nnyo ate omuteekeseko n'edata wa mitwalo 10 n'akampeyinga ng'asaba abantu be buli lunaku ayagala kintu kya mitwalo emeka kiwuudu anti kyenkugamba kati byalino tebirina makulu bya awaadi one twetaagayo abantu abakulu abalina ssente basobola okusupportinga discord Kayanja lwaki totegeka awaadi z'aba TikTok oba bakadaama abakyawasinze
okulwa ku byeyo ezo nazitegeka dda ani yawangula abafuna mu kyeyo notegeka Miss Kadama ya Miss Kadama njagala kuziddamu ku luno Kadama wangula obwa Miss Kadama tumuwante mwanjula bakadama abasinga bakolerera poloti bakadama abasinga bakolerera poloti basi bayiwe mu poloti tonaje campaigninga kozi kusende zetugenda oteka mwera zigula poloti nzo campaigninga wendi tumugulire poloti azimbeke nyumba tujja kusinzira kuki Kadama one twagala okujijja ku beauty pageant luli twatunulira nnyo bulungi agavubuka gaali enga gajerega nnyo bakadama nenga bugamba mujja kukakasa nti abakazi abalungi kati be basinga ku kyeyo nemba situlire emitindo kati one tuyinza okukijja ku bulungi bw'omuntu ne tukitunulira nnyo ku biki omuntu byayize ku kyeyo ayina olugero olutuufu achievement si byoyize then tukwongerezeko tandika obulamu kale tubajjeeko engalo Calvin Kayanja president w'abankuba kyeyo Viki exclusive akwetu mutadde olwaleero joero ku kamera tubajjeeko engalo